Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Wape, Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Hello. Hello. Andi nyabo. Jebale ko sebo. Kale nyabo. Nze Rebecca Jingo. Nyabo. Kubidde ko nga njagala kumanya ku bintu ebiri ennalulangadde. Tebe ennalulangadde onogane sente ambye. Sebo. Itebye ennalulangadde. Bikwata abaana. Bitta abantu. Wanga nani tenyina mukulu wange. Mamita sekandi. Yafa mu mpeetisa. Etya. Empeeyo. Yatuula keeka. Kumukeeka. N'asaba ekibiriiti. Otyo? Ne bamuwanga ewanga wakasangawo baana makaago gejja kwogera ssaawa zino. Amakaago nga ge galimu emijini. Kyogerwa. Okay. Bateebereza. Amakaago. Bwe yasaba ekibiriiti asanga abaana abakulu tebaaliwo. Abaana ne bamuwa ekibiriiti engeri alanywa sigala. N'akoleeza. Abaana tebamuma kibiriiti bamenye munywa sigala. Kibiriiti ne bakimuwa. N'afuna omuke n'agamba mpe ntuuleko wano. N'atula ku muke ne yeekumako omuliro. N'ayaka. Yakoleza obuliti bwali busatu nga buzikira. N'akoleza akookuna ne kayaka ne yeekoza essaati. N'asama n'omuke kate gwajja. Naye ye yennyini nga ye omuntu yejja engoye ne zimugwako. Kujja n'okumusanga. Ng'engoye zimuweddeko. Maama nga yafudde dda. Naye nga mulamu. Nedda. Ne tumubuuza. Muganda wange obadde ekikoye neyo kyako buloolo. Naye nga teyenyenya nti muntu alumwa naye nga twala essaati emuweddeko. Kwe kumutwala mu ddwaliro. Yafiira kiruddu. Maama. Era ekiruddu yamalayo wiiki. Bamujjanjaba naye ng'atulaba watu ateeka nti oyo gundi. N'abagamba mukole bye mukola. Nze mbalaba naye nga omuntu onamukata mu nkovu bw'ati mu bbweri muluma. Naye nga teyenyenya. Naye ng'atulaba mukole bye mukola nze mbalaba. Bannange. Kale lw'ensonga eyo nga bamanyi LC. Abamu betaaga kubayamba. Mpulira. Kubanga kumpi kyalo kyonna. Kubanga LC nene erimu Namuganga East Namuganga West. Kati Namuganga East yonna ndwadde. Kubanga nze kenyiri nzomako omupiira kwedi ndi okuba nze St. Ambi Robert. Naye nange naddukayo. Lw'Amajjini. Era abaana abasinga baddukayo. Kubanga bafa. Mulimu abafa. Bambi. Basi yaddala wina ajabo agagundi buli afute naye nga abadimogenda naye nga mulamu wano. N'afukate wezere mabega kawo wiki omwezi oguwedde. Bakwatamu amayembe. Ne bakwata mu maka ga mulundi gumu. Naye bakwata mu maka ago. Naye gwe bakwata kiteeberezebwa okuba mbu yazza. Kwegamba wabo batumya mu maka gamu naye nga kyalo kyonna. Kirwadde era n'abasaba bajja okukwata bagamba ekyalo kyonna. Kifu kizibu. Kirwadde wakuba oli yatoola yeetaasa omusango gwe bali bamanyi. Naye ng'ekyalo kyonna kirwadde. Bannange nga muli ku kizibu. Tuli ku kizibu. Tekuliiko ayamba kugamba nti bano bazzeeyo agantu gaabwe. Kyetaagisa nga omukono gwa kyuma. Wanga abamu bagamba n'okugamba omuganda wange awo yajjira. Bagamba okugamba nti kale nze anenganga nengange. Bannange. Babamanyi naye nga bamanyi bulumu ati okufa. Sayansi oyo ali awo munene. Kati nze naasigaza obulamu. Amunange otuyambako ne kawandula. Wanga nze essaawa zino wenjogerera essaawa zino mbaddeyo essaawa zino ku kyalo. Naye nvuddeyo ndi wano ndieno zira obwe bulami. Mpulira. Essaawa zino mbayo envuga okwadde obudde nga sikikwata mbadde envuga. Kakati bano abantu obamanyiiko ki? Mwami Kabuulo, Mukyala Folole, Baada.
abo bonna mbamanyi yawe bimanyi ntidde okwogera bonna babakoonako mbamanyi teri gwe manyi be bannannyini byo bakafulu anenze ku kyalo kwenkulidde ate ono okekyodaayi naye kubanga ne okwemulugunya kuliko n'omwana gwe baali bamutidde ku mudaala gwe kubanga nze mbimanyi bulungi kubanga omwana omu yafuirwa n'omwana nebajja kwemulugunya omwana we okekyodaayi yafiirwa omwana muntu ate omwana nafiirwa kwabo bokonyeeko ate nga baneba kwabo bokonyeeko oba abantu bano mubalinako ennugu nedda ate ffenna tulyawa buli omu alyawuwe mpulira ebisingawo osobola okuba ekyayemaani n'abikubuulira kyayemaani naye abimanya banga erusi ye ono chairman Mr. Opendi yo vice yo kyayemaani yenyini naye Opendi yenyini asikolako ne Opendi naye abimanyiko banga ye vice naye anziza nnyo okwogerako naawe kale nyawe bali kunkubirako kale sebo ng'owuliriza Beat FM ekintabuli ky'omuziki oyo mutuuze wa ku kyalo nti naye yaddukayo lwa bintu ebyo bannange tuyambagane si mu bubi ekyo kye muwoza nti katulaba neŋŋanga ogenda kutta kyalo kiramba tosaasira banno nze enewe binsanga wano nze nebibatuusaako eyo abennalulangalanga tuyambagane ze kyekyoka kyensaba si kuttiŋŋana si kulwanagana naye kyeyamaani n'abasigadde tuyambagane ku nsonga eno bambi ekyo kyokka kyensaba kankomewo Beki webala tuweereza mukwano Beki ng'era bw'oyamba tobula tukwebaza okusooka kuba bambi oyambye nnyo eggwanga buli kimu okijje naye nze mbadde nsaba abatuuze nga bosobodde bakubira naye otuwuliriza buli kimu nansaba abatuuze abo bennyini obasabe batuweereza essimu ya chairman omukubira ogezeeko nikwaga amagezi tulabe kiri kikya Beki nalongo nambula mwowino neyanziza nnyo neyanzege ngazazaako okufuna bangambe vice chairperson Mr. Opendi naye networka ye nalulangadde si nnungi ne bano okubafuna okuva obweddanji kuba okuva lwe nafunye enamba ya Mr. Opendi obweddanji kubako naye network simufuna paka nakati sinnakoowa naye kale bwe naaba mufunye singa anakkiriza okwogera nange nze nga Rebecca Jingo sirina buzibu nakamu nakettondo kubanga nze njagaliza abantu ebirungi. Hello wanje munange obaliko nkobera basingandi wale mukasana bubeero naye nze mmanyi ekipologesa bakiamaani ku byalo tuyamba naye kiamaani we batoloddeeyo okuyamba abantu bali ku kitundu ng'olaba basa nze ndabulwa n'ekigendererwa nandisabye kiamaani nga ye akwatagane n'eggombolola balabike nga babeerako kye bataasa abantu babalwa ababa ku kitundu kuba banabematindo bagenda ku polisi jjukira temanyi byamayembe era tejja bayamba naye nze nsabye bakwatagane n'eggombolola balabike nga bayamba ekitundu onotomasikasa nensaba abantu bano wammanga bambi nze temunyigira nze ndiwo ku lwa kitundu kyammwe omwami Kabuulo mpulidde bakusongamu nnyo nti gwe nannyinigo mukyala Folole mukwano sikumanyi naye singa nsobola okufunako nenjogerako naawe gwe nonnyonnyola nti nze bane munsongeramu byabwereere oba baada gwe badaaza abaani bambi singa nsobola ofuna omu ku mmwe nannyonnyola abantu ne mubannyonnyola ne balema basonga munnwe bayinza okuba bazibasongamu naye nga bazibasongamu nga zibituufu naye gwe omu babiri basatu ana olina Rebecca Jingo virebireka taata wange. Hello Jingo wanje munange ebale kuweereza ali kunkubirako olwebadde gadde afadde mazinga ndejje kuganta esebo ati Jingo ngenda kugamba ekikiringa kimu ekyetsebo amateeka ga Uganda tegaalimu tteeka lya ddogo oba lya mayembe nkimanyi kati mwekyo mukyo kyamaani wa sikwali ku kyalo nze nsubirayo nyini yali badde ekyokutandikirwako okuyamba abatuuze basongamu emimwa n'abawandiikira ebbaluwa kinnoomu n'abayita olunaku lwe lumu ye n'afuna w'abatuuza kuba Beki singa n'abayita n'abatuuza mu bantu ab'ekyalo nga bakuŋŋaanye oyinza okwejjukiza abavudde mu nsi bagenda ne basaanyaawo ebintu byabwe
ate omuntu bagandi babagobe ku kyalo ne gye babagobe okugendera ajjukire naye waliyo abantu ne wano balina batuuza ne boogera ne batula ne bakkaanya baba balina ebintu ne babikwata kuba beki kati n'ensi we yatuuka bw'oba obulungi gw'oleeta ebintu bwe bityo bw'oba oli bubi tebayinza kuga nti beki yabireese ali bubi kati awo lw'entalo oluli wakati awo naye nga batulina abayite bonna abakuŋŋaanye yayogere naye ng'abatuuze neyanziza nnyo taata wange wanje mukwano sensalo ekiwe bali kuweza no sensalo emati mukanyampisa naye mu ggwanga muno tulina abasawo abamanyikiddwa bamaama kulannama abama fiina kati baveeyo batuyambe mu ekyo era baddukire bakubeeyo omulanga bajje babayambe tebaddana ku birala byonna kuba poliisi tejja kusobola yalimwa sensalo emagemanya neyanziza mukulu hello yogerako nnyo mukwana enesaawa munenga tetubeera mu kwemoola abagala okwemoola muninde ku ssaawa 7 naye buno obudde ddala ng'okimanyi oli mu bulamu bwa bano no wanje ekajingo gyebaliko ono Dalia Sentebe tusimanye empeereze hayo weeza bulungi maama tali ku mulamwa hello wanje mnange ono Yasini nakiragala yasebo Yasini naye maama ekituufu kiri nti omulogo alumya naye mbadde nsaba abakuŋŋaanye wamu bababuuza ebibuuzo byabwe basamwesamwe babalamuza essaliya otegedde kituufu neyanziza hello Rebecca Jingo taata omulungi kuweereza oli kunkubirako ono kadde okusenga ndola kajansi mutego kanso esebo ebintu ebalikwata mpolampola nga nabo basazeewo okubayamba obayambire ddala abantu abo abalugo babi nnyo batuusaako ffe ne batusiga ebiri mu kkomera mu 2026 mali mu 6 nga Museveni yakawamba kundikiranga ekyalo kyonna abasajja bakirozeewo omusajja akiro naaba ku magulu naye bayite ekyalo basobole okugyamu abantu abo abakyamu babagambe musoke mufuneko omubeera amatuzi g'empaavu neyansesa Rebecca Jingo bali kuweereza awo kyanyinza babula mu kiri kimu nti babategedde nti chairman ali mabega wooli kyabakola tebalinda simanyi bamafiina bikoze bitya bakole ekintu kimu bakeere ku makya beesitule nga beekyalo bagende banoonye buli kisi we bamanyi tuwe gali babakuonera ennyumba bajja kusisimuka bajja tegeera nti bamala bakwasa dde ekyalo obusungu samba musa ndowooza tetwandikozesa ekyo bwe kityo ekyo kibanga enawe simanyi hallo mukwano katukwesonyiwe wanje wanje mnange yabaleko beki kale beki nkubuulira ekigambo kino newaffe baaliyo naye ffe twawandiika ebbaluwa ne tugitwala ku erosi ate nga yali yabireeta yali mugagga naye nga bamuyita amuyita bwe bakuŋŋamya nti gundi yambise nga jjanga akulaba ekiro ng'akuwa kyakuwadde naye twakola omulimu ku kyalo ne tutambulanga n'ekiro n'ekitabo ne tusonda ssente ng'abantu ne tugenda ku disitulikiti eruweero ne tutwala ebbaluwa agenda n'ateekayo ssente ne batuyamba ne batuwa security ne baleeta Naalongo ekalagala ye yatutasa naye byali bikuba abaana kusomera ennakabululu beki bave mu kusaaga mukwano Rebecca Jingo we bali kuweereza ono Georgia n'emizinga ne Rebecca Jingo nze nkubuulira abo tebaliwo kintu kyaki baba bakolera babigobe bugobi bonna ku kyalo babagobe batambule bagende sigadde nze Georgia n'emizinga neyansiza nnyo taata hello Jingo taata omulungi we bali kuweereza we bali okunkubirako Sande muwakati Jingo ngamba bwingi yesabo ebituufu kya byonna badde ku kyalo kyamaanyi atuuze abantu bye baba bakola kuba kyamaanyi bw'anaatuuza abantu bonna tebayinza bao ne basonga mu muntu omwoyo batuuziza babasobola okufuna omusawo ku disitulikiti najja n'akwata ebintu oyinza n'okwesanga si yeyekka abiina ku kyalo nga bangi nnyo ababiina nkitegeera taata maama beera bulungi mukwana gwange nga tuli ku kintablo ky'omuziki Beat FM Rebecca Jingo wasibyo kyeje baleko mukwano mwana Rebecca abantu abo ebintu ebyo babikwata empola Beki omanyi Beki abantu abasinga ensi yayonooneka abantu bamanyi teri abana ssente
nga tayise mu ddogo. Beki webale kuweereza nkutumidde abantu b'Ennamawojja bonna mbatumidde. Kale munnange wange musawa ng'eno munnange tetutumira tubeera ku mulamwa direct era bw'otumira obanga nvumye wangi Sophie. Beki wano mu Uganda tetulina tteeka livunaana musezi livunaana mulogo bwe mba nakwetamiddwa nkeera ku makya ne kusindikira amayembe negakutta n'ovaawo oba seekyo lwaki ddala nke nsobola okukwata akambe nenka kufumita nofa ne bantwala eruzira nga nakufumisa akambe lwaki omuntu asaba ne amayembe ye lwaki tavunaanibwa abeera akoze omusango affe ekyeyonoonere nga bo abatta bannaabwe bayinaayina buyiniini ku byalo oyombye buyombi. Halo Jingo taata ono yasinika wandula bigambo mutuzo w'Ennamawojja. Nze kyenjo gamba abantu abo entandikwa yawedde kuba mpuliriza abateesa buli omu ng'agamba erwaniko okwerwanako kwawedde dda kwawedde kutya omulanga gwabwe gugguse omulanga gwabwe gwagguse dda kubanga teri kijja ku biiti kubanga bo babadde sekinoomu tebajja kulumba beegugunge nga tebabalabawo kati abakulembeze bimaze bakwatako tekyali agenda kudda kufa abawuliriza bayo ne batajja ku biiti saawa eno nga kawulira bigambo nze nja basaba buli wa ku kyalo atandike okwekola omulimu abeerewo n'emitwalo gye 2, 3, 4 okusinziira nga kye banaaba babagambye bo bennyini abantu bava kuba n'abasawo ba disitulikiti beka abasawo ba disitulikiti abo babateeka buteesi naye nabo tebamanyi kye bakola lwakuba nti baba basawo babeere abasawo ba disitulikiti mpulira bo bennyini batuule balowooze omuntu nti ffe twagala omuntu bw'ati yajja okusobola okusiguukulula ebintu byaffe kati omuntu oyo yajja abagambe nti okukwasaganya buli nnyumba ereeteyo emitwalo 3 bweneefuna ssente ezo bajja kuleeta omusawo gwasalanga bba abadisitulikiti bamanye bakakatikako ono yajja okukola naye nga mubutuufu balina kyajja baliisaayo mpulira ate baabeekyalo bwe beesiga owaabwe ddala ajja kukola ekyo kye bakola ki kyebaagala era bwe kinaalema bagenda kudda ewadde kibalaja ne twekolamu omulimu naye tebannatukkiriza omulanga gwagguse dda batandike kwemulimu na musawo ki gwe baagala amaze dda okugguka nze ono kawandula bigambo waneekama neyanziza nnyo neyanzege bannanga omuntu bwoba oli kumpi abantu bano wammanka ng'obali kumpi ddala wakiri mpereza ka WhatsApp ngambe nti Beki nze nkubira nkuwa omukulu Kabuulo oyogere naye nkubira nkuwa omukulu mukyala Folole oyogere naye nkubirako nkuwe mwami Bada nkubirako nkuwe mukyala Okecho Dayi mpulira nfa okwogera n'abantu bano I swear I'm dying njagala njogereko nabo mpulire bo bagamba ki boba ne babatakkiriza naye tuwulire ekiva mu kamwa kaabwe bagamba ki kuba nze obulamu bwe bugagga. Beki webale kutuweereza nkale nkomyewe kaakati kyembadde njagala okugamba kwaba abantu betumenya amannya nze njagala waveeyo omu ayogere agambe nti nze bampayiriza oba si bituufu bye banjogeddeko nekyala Beki nsabira nnyo ndi ku kikwekweto njagala kufuna nnamba yaabo bagayi omu ku bo kale kifune oba mukyala Folole oba Badaaza oba Kabuulo nfuneko ennamba emu njikuweereze oyogereko okwo naabo ojja kubongoledde maama kyenjagala ekyo kyenjagala noonye nja gifuna ngenda gikuweereza essaawa yonna kale maama beera bulungi neyanziza nnyo neyanzege owuliriza Rebecca Jingo damule Beki bali kutuweereza nze bamutali Kyadwane Nakawa Beki munnanga obulamu tebugulwa abantu balina okulwana amasajja okujjawo ebintu ebyo kati ng'erosi ng'ekyamaani engeri gyali mu kintu beekolemu olukiiko bagende ku poliisi n'ebbaluwa baweeyo ensonga yaabwe poliisi ejja kubayamba obulamu tebugulwa nze Richard Nakawa nze Bosco Kateera Kinyerere kakati amagezi gembawa owa kyamaani baviireyo ddala bagende kugombola kubanga kugombolola abasawo babaayo naye singa abasawo nabo beerema abo manya nabegomboola baagala ssente okujja okukwata ebintu ebyo singa nabo beerema ye yabireeta bamulumbe misana n'ensi eraba bamuteekemu ne kumpi babiggyemu omuzannyo muntu unakukwatibwa omuto laavu yeyitiridde ng'aleese abantu be ku kyalo bamuteekemu ne kumpi asenguke
ave kukyala zira abantu beyagale. Ze Bosco Katera Kinyerere. Abo mu Kinyerere bonna bandabire nnyo. Wanjisebo. Anti Bekinze musawo musoke w'obulenzi. Nga balabye ab'okukitundu ekyo. Naye kyemanyi okukyalo abayina ebintu asobola kubijjawo kubanga bakwatagane bakyemanyi ba disitulikiti. Kyemanyi wa disitulikiti n'agamba teri kujjawo bintu oba bafe. Kati nga Ndawula mu Luweero yagamba teri kukwata bintu bw'ebintu tebiriiyo. N'okudaalira abantu ne bafa ne bakoona amayumba g'abantu abantu ne badduka ku kyalo olw'okuba nti abantu gwe ogambye buto bajja kukwata bintu olw'okupaka w'oliva ku bukulembeze LC5 bakolagana ne LC5 abalina ebintu kitegeeza bonna babijja wamu ne batandika okutulugunya abantu nsigale ndi musawo muzoke w'obulenzi. Rebecca Jingo ekituufu kiri nti ensi eyonoonese ebyalo byonoonese nze nange ndi eno mazzi nagulayo ekibanja kyange ntandika okulima nkole naye munnange ne kubaako abantu be batenda nabo ne bannyaniriza naye Katonda atali anguzi bajja kuvuunuka nga nabo bennyini beefuddeko balwane ekirungi naawe obalwaniddeko. Okay.